Tata tewali kigenda kukolebwa mukama nga kikyamu linnya erya Yesu. Ekyo kimala. Obudde bugenza. Obudde bugenda. Ononsabi ojja kunsabira nga nkomyeko. Maggie bye. Obwana oleka bwaweddemu. Obwana. Bannange ntudde mu ntebe otulo ne tuntwala. Wedda nkulaba nga weebasawo nga sijja kusumbuwa. Sawa meka? Sawa meka? Saa 8. Eh? 8. Olimba. Bannange. Nkuletere achi? Nkuletere ekyokwebikaka. Nedda naawe obudde bugenzi nabadde na meeting ya sawa 8 gwennyini. Munana teweddeyo ko meeting. Obudde bugenze gwe. Nabadde meeting ya ku mulimu nga meeting ya gundi general meeting nga obudde bwagenze. Bannange okimubadde nsubira n'okumpromoting amoyo meeting. Bakubiri. Ate bakubira meeting gyembadde nsubira okumpromoting amoyo. Ebikewedde. Ati sobola. Bannange akangende. William. Kangende pekoti. Meeting yaji. Meeting yogiraba. Ebadde meeting nga basobola okumpromoting amoyo meeting. Bakukuza ku mulimu. Yes. Pekoti. Bannange gwe. Ebintu ng'ebyo ngambangako. Ate no, nerabidde nabadde n'okugamba. Bannange. Engeri gy'ogenda ku office mu meeting ye okukuza. Meeting ya kunkuza de balina okunkuza. Badde ngamba soka tusabeko. Tusabeko. Alwaki tusaba nze nesabidde dda. Nesabidde dda. Webase. Ate nesabidde gyekiro nasiba luli. Uye mwaligaza n'omukisa gwa Yesu. Omukisa gwo weeguli omukisa we kyogamba Yesu yeti bwe yafata yatufiirira byonna. Yatufiirira nenjagala omukisa gutambule nagwo. Bannanga nedda naawe nsabira ku. Mukama Katonda nsaba mukumira omwami wange kuli mujagenda mukaba muwe promotion eyo gyayagala mu linnya erya Yesu. Ekyo kimala. Obudde bugenza. Obudde bugenda. Ononsabi ojja kunsabira nga nkomyeko. Maggie bye. William. Ogusembayo. Neera sijja kuzikiza. Kankoola omusaayi gwa Yesu. Ayi Mukama. Nkoola omusaayi gwa Yesu mu nnyumba eno. Nsabira omwami wange yonna gy'alaze Mukama. Yonna makubo gaakutte Mukama nkusaba ogalungamye. Kusaba meeting gyagenda Mukama bamuwe promotion. Mukama kabaka wa bakabaka nkusaba nkimanyi osobola okikola Mukama mu linnya erya Yesu. Ayi Mukama makubo gonna William gaakwata nga siga bwa Katonda Mukama gonna nga saza mu linnya erya Yesu. Fire nkoola omuliro gwa Yesu. Fire. Omusajja aliwa. Hello? William. Omanyi wane sawa 2 namba sikulaba. Nazedda wane sawa 2 namba. Nafunye dda room wanga menenfuna room. Room njifunye sikulaba. Nkulinde biki natudde dda nkooye ngamba ngendo batogenda kujja. Saga bya kunfula musiru nadi nange nyina ebyokukola.
Nonsaba akadde nenkakuwa. Kati ngamo batogenda kujja nkimanye ngende. Yangwe dakika 10. Oba tonatuuka wano nga ngenda. Father, as you said in your word that no weapon formed against me shall prosper. So, Father, I declare that no weapon formed against William shall prosper. Fire! Banange. Obedde oliwa? Banange. Bani bano. Mpise mu bizibu bingi. Emmotoka enfuddeko nga nzija. Banange. Emmotoka enfuddeko. Banga lyemaze wano. Nsonyiwa. Maze wano essaaweeza. Nga ninza gwe omuntu omu. Lwaki wanga beti nogenda kulwayo? Nsonyiwa. Saakigende sigende. Nange naalizeeko leeti. Ko naye obedda ntudde. Nedda naawe labayo emmotoka mbadde manyi ngenda kwanguwa. N'emmotoka efudde n'embeera nga sirina bitambula. Emmotoka ngirise ne makanika. N'otambula. N'entambulawo. Kati munnange. Ng'otuuya. Anti erabye ebyo bye mbaddemu. Ebizibu bye mbaddemu mukwano. Kansooke nnaabeko ndowooza. Kansooke nnaabeko. Ng'omaze okunaaba? Nanaabye. Wazze onaabye oba onaabye? Nva kunaaba kati. Ova kunaaba kati? Kale. Kyo kibadde kika kyempiseemu. Nange oluddeyo. Ebe essaawa zigenda mu ssaawa 11. Nsonyiwa. Nsonyiwa nnyo. Nentuula. Bannange. Natumiza ebyokulya. Mbitegeera. Mayisa asabye ebyakulya. Neŋŋamba. Kati ono waatajja nga ntumiza ebyokulya. Nedda ekyo naawe kyangu. Ekyo kyangu wakimanyiza okusindikira mobile money. Fire! Fire in the name of Jesus. Fire! Mukama nkusaba okinkolere. Mukama nkusaba osindika omuliro gwa Yesu taata. Tewali kigenda kukolebwa Mukama nga kikyamu linnya erya Yesu. Olinga ozadduka kozi. Banange. Nzize nziruka tumanyi bye mbaddemu. Kati wasinzitawe. Soke. Kale. Ndowooza tugire. Tugire nga tugira. Fire! Fire in the name of Jesus. Fire! William? Yeah. Obadde ki? Kiki? Ogudde ku accident ngojja? Yuwa. Ongambye emmotoka efunye obuzibu naye n'ofuna accident. Ate accident kiki ogamba? Akasajja nga sigala. Ogamba ki oli mulalu? Kekebeera olaba. Kyogamba ndi mulema. Kaliwa. Kebeera. Banange. Kiki? Juli. Gwe? Kiki naawe? Naye gwe? Kiki? Wabaki William? Ate nabaki? Bulijjo wepanga wepansi nga tolina kyosobola nakukola. Lwaki kiki oyo biki by'oyogera? Oba mulimu ki? Tolina kiki? Temuli. Iye empale enkalu togiraba. Oli mulalu. Ondisiza n'essaawa 2 kundetera mpale enkalu. Oli mulalu. Ngenda girya. Kiki ky'otolaba? Tolaba kyendaba. Bagamye ndi muzibe. Tunulayo olabe. Tunula gw'olabe. Olabayo ki? Obadde ki? Tewali kyembadde gwe alina kyabadde. Kitokirabako tolina kyolabako. Sirina kyendaba nawe. Nawe ekimanyi tokiraba. Weefuula muzibe. Oli mulalu si kiki kino? Nze sirina kyendaba. Sirina kyendaba. Juli. Oli mulalu. Gwe mulalu. Otambuziza empale enkalu n'ogireeta wano. Juli tuddemu tulabe. Sirina kyendaba kugambye sirina kyendaba. Obadde odya. Kugambye tewali. Bwe tolina amaaso galaba nti tewali kiriyo. Oleese empale enkalu kyekugamba. Nkalu etya? Temuli ki? Bw'okuttako nolaba nga kuli kalu. Nkebeddemu temuli. Ompise oba ondaba ndi muzibe. Siraba. Juli. Siraba. Juli owunze. Gwa owunze. Emmotoka eri gy'oŋŋambye ekufiiddeko mu kkubo owunze. Juli. Empale eyo nkalu. Obadde ki? Kebeera empale William. Kugambe temuli kirimu. Juli. Juli. Bw'oba ondaba toyisirina kyendaba. Temuli kirimu sirina kyendaba. Temuli kirimu muno. Nawe tolina kyolaba nti manyi. Kiki ekyo? Temuli. Kati ndi muzibe. Taata tewali kigenda kukolebwa Mukama nga kikyamu linnya erya Yesu. Bw'okwata tekuli kirimu. Temuli. Tewali. Kwata obuntu bw'oddeyo gy'ova mpa transport wangende ku mulimu. Ku mulimu nzirusayo obuddusi. Onkubidde essimu ya kaliitiriiti. Essaawa eza siri ku mulimu. Mpa transport wange nkuviire. Olina buzibu ki? Gwalina ekizibu ate tonkyankalanya.
Onkyankalanyiza dda mpa transport nkuviire tonyongera. Tonyongera mpa transport nkuviire. Oguddeko emisambo oguddeko wagirina sirina misambwa. Julie. Tonkwatako. Mpa transport ngende. Julie nawuleka naye tukole emirimu tugikole tukinale. Mukama nkikusabye taata. Kusaba okinkolere mu linnya erya Yesu. Yatowulidde. Obuzibu ofunye buzibu ki naawe? Balina obuzibu nawe. Mudebe buzibu ki? Akakukwe kali tokalaba. Nze sikalaba. Zinga nkalaba. Kubanga sikalaba. Okakutekodola banga tekali. Nakakutekoda tewali kiriwo. Kuwemye empale. Nze togenda kundeka bwoti naawe. Ate tonyongera kumbika. Tambula ogende. Ono omwana aguddeko muzimu ki? Walina muzimu. Nviira. Tambula genda. Nkwambaze. Tambula onviira ondetedde empale enkalu mpa transport wange ngende. Julie. Oliko muzimu. Walina omuzimu. Sirina muzimu. Julie kola bikole ndyakusaga oli mu bya. Walina omuzimu. Gambye kuba. Tandile so tambula onviira. Chicho tamanyi. Viira. Chichi simanyi nawe obadde otya. Viira omalidde obudde bange bawere. Tambula ogende. Oguddeko muzimu. Walina omuzimu. Viira genda. Bannange. Genda. Ejova. Sirina kuzibu msajja. Julie. Bannange. Bani bannobo nviira. Tambula ogende. Julie kankuviire. Togenda kunda sigenda kula. Togenda kuddamu kunda banange sigenda kuddamu kula. Pa transport wange. Namatu gazibye kato kyawulira ssebo. Wira mpa transport. Transport wachi? Togenda gifuluma. Transport wachi? Togenda gifuluma nga tomumpadde. Transport nkwa wachi? Ngoma zo kumanyira wano uwongereza botakalaba. Nga tokalaba otya? Akubulira amazima gogota ya. Nga tokalaba otya? Pa transport wange. Julie no jabondeka. Ndeka tobandeka. Wano mungize n'olwala. Pa transport. Obadde otya? Transport wange sina kyenkwagaza. Kwata transport omumpe mu mirembe buli omu. Okimanyi ogenda kunsaba. Mpa transport. Otambulo sina kyenkwagaza. Sina kyenkwagaza. Sikyalina kyenkwagaza. Nta! Tomanyira omameroka. Nga tokalaba otya? Kyokoma ndi mulema. Mpa transport. Manyira jona. Yagala ngende nkulalase. Nkulalase wonna mu mikwano gy'okumulimu. Nkulalase. Ono n'omuntu mukazi abadde ki? Ongambe tolina kyolaba. Nonensonyiwa n'ongoba. Kati onjagaza ki? Nze nakuwadde yakuleese. Kati sirina zinkuddeko. Kyakulya yadde nsiibye nanjala. Mpa transport ngende. Togenda gifuluma. What? Ani gwe w'ettaano. Ogende olinnya okulya sente. Ani gwe w'ettaano. Omanyi bye nerekereza okujja wano. Kati kwati. Yongerako. Kwati. Yongerako. Nezo zireete. Tata sente ogende. Nobuluka kuba oliika gweri. Olina tosobola kunkuba. Mpa. Transport nkuviire. Kati kano kakaaga. Nze nagula miyembe mpa transport miyembe. Nesonyiwa nta. Todamu nakumanyira. Omalina obudde bwa mopoleza. Kalaba obukooti. Si wadamu muli. Pero ge umire obukooti. Obuzza. Sente bwanga. Nange. Meeting ewedde. Chichi. Meeting ki? Kye wagenzeemu? Ngomayo ebizibu byenfunidde mu meeting gye mbadde. Bizibu ki? Omanyi ebizibu byenfunye? Kiki? Omanyi ebizibu byenfunidde mu meeting gye mbadde? Oba tobimanyi? Tebigenze bulungi. Ate bigenze bulungi. Tewali kitambudde, buli kimu kyenkoze plan zange zonna zifudde. Okiraba?
Ogenze nkusabidde wane esaala ngera nkimanyi buli kimu kigenda tambula bulungi. Ate kati nze mmanyi bw'osabye ebiganyo okukola. Kalino kanze buli kyentekako omukono nga nkisabidde. Biki by'otaddeko omukono? Buli kimu nga nkisabidde. Biki ky'osabidde? Promotion. Ebintu byange byonna bigootanye bugootanye. Ate batya. Ate akasajja tekaganye oyimirira. Oyimirira. Oba tugezezzaako. Ate zigezezzaako nte negezezaako netugezaako byonna netugezaako byonna bitugeze betukoze. Akasajja kaganye. Totaddemu maanyi. Ate maanyi ntaddemu amaanyi. Oba olina otteekamu amaanyi. Wasabye ne byewasabira kati byagwasabye biki? Esaala gye nasabye tayinza kugaana kukola olabika totaddemu. Wasabye biki? Wasabye biki? William nga nkusabidde. Tolina byosabye. Okuva we wagenze n'ofulumya ekigere wabweru nsigadde nsaba. Eki? Nsigadde nsaba nzokola naakawuma. Osigadde osaba? Naakawuma musena nekinnaalidde. Ng'onsabira biki? In fact nasiibyewo. Osibye osaba obadde osabira biki? N'okusiiba nsibye sina kyendidde. Biki bye badde osaba? N'okusabira promotion eyo ogifune. Kale olaba bintu by'obadde onsaba by'onoonye buli kimu. Tebisobola. Byonsabire by'onoonye programu yange yonoona kubanga kitegeeza biganye pulaani zange okukola. Toyinza kuŋŋamba nti bwe nkusabidde ate ne bigaana. Omanyi bwe nnwanye gwe akasajja kayimirire kanjogereko ebirungi. Kagaanye. Ne kagaana. Kasajja kagaanye. Kyendabe nina okusabirwawo kakasajja. Tugenze okufuluma tugenze okunoonya okuddamu okanoonya nga tekalabika nga kabuze nga tekalabika nakulabika. Simulina kuba muzimu ki ogumbaddeko. Oba kabadde kanyeevu. Ate netali byonna biganye programu ebadde ya leero meeting ebadde buli kimu kiganye. Kasajja kyakoye. Kale wuli byombuuza mu buzibu bw'empisa. Kasajja kiwe mba nkowoola Mukama nkowoola erinnya lye. Bakajja Solomoni. Kaganye buli kimu kiganye buli kimu kifudde semena kumanya na bwe ngenda kukola kati. Solomoni ngenda kasabira. Okimanyi n'emmotoka efudde nga ngenda. Enfuddeko nga ngenda. Nga natera okutuuka bwe n'emmotoka neefa. Okiraba? N'emmotoka neefa n'engireka mu bamakanika. N'omupiira gwabise. Byonna bifunye ogenda. Byonna bifunye ngenda. Tokanga ndi mu kusaba. Kati olaba ebisaala bye biganye okukola. Ate biyinza gaana kukola. Tebigaana bitya? Oyo sitaani. Sitaani ki? Sitaani. Anti era sitaani era bw'osaba endowooza sitaani najja. Ekyo naye tolina kukkiriza buli amu tokkiriza. Nze nkubulire Maggie. Nina okusabira nawe olina okukkiriza. Maggie, toddamu kunsabira. Toddamu kunsabira. Ndeka ne programu zange. Nze ne programu baziganye okufa abazifa zife ku lwange naye nga tonsabidde. Toddamu kunsabira. Nze William tongana kusaba. Toddamu kunsabira. Nze nja sigala nsaba. Toddamu kunsabira. Siya. Naye ku Solomon tekakanga tugenda kasabira kajja kutera. Shia, kalina okuwa promotion, kalina oyimirira mu meeting, kakusoma erinnya nti William olina ofuna promotion. Kasaaga. Shia.